Twasula ne Sami ku kitanda twasula kaaba gwe nange. Wasula ne Sami era wazanya kizanyi? Olimbira ddala we wasula naye era wazanya kizanyi? Gwe omukulu ye gwe yazaala. Ani abazaala? Ono Mpunja. Naye Mpunja tewayimba kayimba. Akali wakoda. Tina abalongo twabazaala babiri ne Salomo. Yanje mwana. Jangozi n'abalongo. Sabule mbaga. Abalongo twabazaala babiri ne Salomo. Yanje mwana wange Jangozi n'abalongo. Ngo twabazaala babiri. Nkulise ku muwogo n'awoma. Omulaba. Muwogo? Ye mama obwo bumu obulungi bulya muwogo. Kandi olwamukunja. Ojigira na kayimba. Nkiriza ngende nawe Uganda awali nekkuba erigenda mu ggulu ensenene zigwa nga nsiike taata wange ye Okay. Mama King Shiba tubongere ganiza amanyi King Shiba akuze bulungi. Okay. Tugenda kusooka tuyimbe national anthem ngenda obuwanga butambulira ku ggwanga butona amaliza tujja gendako ku Bwakabaka bwa Buganda kubanga linetaka lyaffe. Bwetumaliriza ojja kunoonyeza ekitiibwa kya Buganda then tusumulule. So compare national anthem. Tunula nawe gye nvudde nga tonnayomba. Yimbira mwakono mpulira akange n'akakasinga. Tunula nawe gye nvudde nga tonnayomba. Nga tonnata. Banange temanga mpole kigambo tuvudde wala yenze King Shiba. Tunula nawe gye nvudde nga tonnayomba. Ye nga tonnatama munange temanga mpole kigambo tuvudde wala. Newonjogerera ebikankana banjagala bankyawe. Abantu bonna obagambye osimanyi waawo. Obalaze ensobi zange. Zima oluyimba twaluyiza mu studio ng'ekigambo kye tuleeta Shiba kyateekayo. N'abaddukwata bambi. Angahe twali mu studio. Nalukwata ataani yaluyimba. Ng'ekigambo kye tuyiye ekinjijja mu mutwe nga kyemmuwa kiteekeyo. Ne tuluzimba ne luggwayo. Nga naye ne bye twatandikiddeko bitubuza mbasire nga tukyabijja. Nalukwata n'embiri. Kyabatwalira essaawa mmeka? Oba naku ssaawa? Essaawa. Twali mu studio wa Trix Production. Essaawa busaawa twali tumaliriza. Then ne tulekera producer n'akola Montezi n'ajja n'amasteringa ne twali wa Baba ku Mapesa. Baba ku Mapesa n'akola oba bakiyita finalizing. Yeah, oluyimba ne tuuta ebiseera ebyawe King Shiba ate we twamutwalira mu ddwaliro ne ndutereka. Kwegamba naye n'agenda nga tamanyi luyi ng'amanyi yakoze oluyimba naye nga tamanyi okategedde. Yeah. Obulamu buli butya mukulu? Obulamu buli si bubi nnyo biri bitya? Mpola King Shiba. Oli bulungi? Akuba obadde obuzi. Naye nga mbeereyo n'engubirira byonna. Yawasaayo kadaama. Towayiriza mwana w'abantu. Wamma! Mukunzi. Oyo mwana muto myaka 3. Myaka 3. Hands for life game. Wonderful. Ibyo mputuko tuli na byo sinzira okubanga tulaba kwaniriza nate olunaku lwanga kusaba n'obundi abidiye Ocha. Abidiye soko z'internet. Aganyo gugona. Ni King Shiba n'omukunja atasera olunaku lwaliza tera babadde babulanganye okuba ababiri. Kamera ebbanga teriyise nga muli babiri mwenna ku set. Ebbanga nno libadde ddene. Omwaka guno ndowooza gonna.
tubale okuva mu gwo January awo nga ggwako. Weewatyo mwaka mulamba. Kati emboozi gye njagala okuyiga twagala kukubirira asooke nkuleka ogende. Tujja kusooka twanjula ensonga eno nkulu nnyo. Omuntu ayagala tiketi eno ordinary kitwalo then eddako kyesatu. Nnaku z'omwezi tusooke tubigirawo. Eddako ya kyesatu then eddako October ya kakadde. Then ennaku z'omwezi nga 16 Theatre La Bonita Kinshiba live in concert. Live in Omukisa concert. Tutandikire ku linnya awo kijja kulya lwimbo kubanga lulabika nga abantu lwe lubaliko kati ku mimwa. Ndikana ka Mukisa otunuulira ennyimba Kinshiba zaayimbye okuva lwe yatandika obitetenkanya. Supiidi yalwo yanjawulo muuko. Olutunulira ku YouTube n'otunuulira ku TikTok lugenda mu mitwalo 4 challenges. Sound ali mu miliyoni miliyoni 1.6 miliyoni. Kakati ogenda olutunuulira nga kasupiidi kalwo kanjawulo muuko. Twebaza abantu abo abakoze zi challenge ku TikTok. So ogenda tuwe twatulamu ne tugala lwaki abamu bagamba tukole concert nga bagiyita Bible gy'olina. Naye Gabby Ntate yategeka concert n'agituuma erinnya lya Yesu awo. Ogijjukidde baali bagiyita batya? Cheza for Yesu wange cheza. Munnange Yesu n'agenda agaana okucheza. Kati so we nabitunuuliddemu nange ne ŋŋamba tetuteeka linnya lya Bible ku concert Yesu ayinza okuba yatukowakowa dda. Nabo mwesibako bwesibi. Kuba kati omuntu akola concert nze naye sisuubira nti Gabby Ntate abantu basobola okugaana okugenda ku concert ye ng'oluyimba lwa Yesu. Wakiri Yesu tabasanga mu nju n'abakuba kibooko nga muganya okugenda ku show. Naye ne Yesu naye yatuula ng'alinga atalaba. Kati so ne Yesu ayinza okuba yatukooyedde ddala. Kati natunuddemu okukwata ate naffe concert tugituume Bible gy'olina. Tebigenda kukola bakulu. Ng'omuntu ayinza okugamba ani gw'ogamba ebya Bible. So twataddeko oluyimba lwa kayimba Mukisa concert Theatre La Bonita. Shimba gy'obadde obulidde mutusinza ki? Erya ddala akanyiriro. Akanyiriro ako oyinza kukwogerako ki? Wali omuntu oyo atakategedde. Ozika akanyiriro oli ng'akayingidde munda. Nawe omuntu nga takayingidde munda kati gw'okalabye oti. N'abatulaba balaba. Okayingidde munda. Tokaba kyenjogedde kibi. Si kibi naye sinakayingira naye nkalaba. N'abatulaba baba. Lwaki oyingidde munno munda? Nedda. Ekikule kyebezebesi. Sigwagire nti akanyiriro mpazi Nojjamu ki? Simanyi kyasiseeyo. Nakulabye fuwaluwa. Owe mama. Fuwaluwa. Olwolo buli walufuwa kye kikugiramu. Nga bebikola nga bingi biba bivaawa nga bitukula nga biyiika. Lwafuwoluwa. Adde mugumu. Leero nja suulirawo. Newotalya. Nosalya. Ndeka njagala nnyo okulya nena. Osinga kuwoomerwa ki ennaku zino? Obudde buno. Bumaade buzungu. Irish. Obwo bbo baba teeka wali. Mukuja abalongo bali bali. Obabbe. Ayinzi yabawulira. Oba obazine. Abantu baagala wakola emikono n'otategera abalongo. Bakebera abaabwe. Shiba. Olina y'abalongo. Abalongo mubakwese. Shiba. Anti. Wama abantu abavuza abalongo. Bo tebalina balongo. Tebalina. Nabo baagala kulaba kubanga bennazaala. Eriyo omukyala ataba na balongo. Nga lwaki? Simulabangako. Naye nga Shiba. Abalongo twagala balaba. Bali okay? Nesalo. Nanje mwana wange jangozi n'abalongo. Hello.
Bannange. Aha. Bukuza teyayimba luyimba olwo lyakoma bagamba munazadde abalongo. Abalongo twaba anti akayimba nali sekamanyi. Ambabuuze mwe nani Ssaalongo? Kati otubuuza akategeeza noba yeggwe. Neza numusobera kujja mu kamera ne mwetukuza. Oyo wanakeena. Basami ba. Sooka olindeko. Olaba ali mu begaana. Babo. Wama lwaki abalongo bo baba Sami sibabe. Eyo kata twavaayo dda. Kandi era giba emyezi 9 okuva twava ekata shiba. Ojibe gire emyezi 9. Saganga ku Sami. Sami yaba mu content wafune se. Sami teyakutwala okusumululira akataapu. Akataapu mwazannya kazannye nga ndaba. Olimba. Kati nawe wasula naye era twazannya bizannye. Olimba. Abatoro abachenjojo mwenga abatoro fotoroka mengo mwena mbaramukize mwebale kutugonza kana kamugisa tukateire mu Ruganda twatandika twakatera mu Runyankore nyona ni mukahura mwebale kutugonza bojo beiraba mtatulekera enaku z'omwezi 16 okwa munana nitubenda bambi kura bonita mwije mutere ombiri bojo muhagiro mwana wange King Shiba kana kamukisa tukakatera no mu Runyankore no mu Rutoni keja kwikaya abo baba kugonzo abakagonza mu Rutoni mwija katunga abakagonza mu Runyoro rwoito obabunyoro kagadi nyo mwaitu kagadi orugire hoima ndi mwana wa hoima ndi mwana wa buyaga abakugonza kana kamukisa ababunyoro Masindi Bunyoro niho mwaitu kagadi Masindi hoima mwena mbaramukiza abana bomuka akugonza akesongoro kana kamugisa basaka osakwija no kasaba mu Runyoro omutoro sakwija no kasabaki mu Rutoro baitu ko mu Runyankore kamazire kuturuka abanyankore bona bakatungire soko tuliremo emiryango gigulwawo samwe emiryango njogera mu Ruganda kireke anti sobora kurangirira mu Ruganda nga mvude mu Runyoro kubanze njogera Runyoro Ekyo mukulagena kyogerako. nakolo nakera bukenzi habo akinta kugenda kikeki kumpaka kikeki so akumpaka na kugenda haronchi yo mwana wangu nyowe akirini ngenda ni Wasula ne Sami era wazanya kizannye. Olimbira ddala We wasula naye era wazanya kizannye. Saswa ne Sami kushitani twasula kaba gwe nange. Shiba nasula bagamba bameka bavudde mu Kampala nti babiri Sami twamusanga yeri. Sami n'atugamba ndi mulwadde naye musooka musuleko wane wange. Ojimeyi twabanga twebase ku buliri otulo twakatandika okuntwalanga Sami ekitanda kinene kati kitanda kiri kinene Sami owali erinze nali yansitulangako ku kitanda ne bukyanga yaliko gwe tewakyetegerezanga akantu ako tewaketegereza ani tojjukira nti wetwayebakanga ku kitanda ekyekkata Sami yajjanga nansitulako ng'otulo twakantwala ye ne yeebakawo gwe bwakyanga walabanga ani yaliwo Nchogamba mbunoze simanyi dread zampunye katonana kusala ezo nviiri China dread nga China dread kyo fomita wa members genda maaso obudde bwe bwakyanga nga gwe wetegereza ni yalinga ku buli zendeka nalinga netunulidde TV simu kunje oba Sami wamasekyo tukwataganye TV ewa Sami yaliyo nze nalinga ku TV salinga ku mukunja oba ku Sami sijogera mazima ngera limoti yagirekawo nagamba olwadde mbukwekyusiza woyaga nali ku TV sali ku Sami oba ku mukunja tompaiza totema kigamba munange tema nga mpole kigambo tuvudde kanyibire munange tema nga mpole kigambo tuvuddewa yenze swingi siba munange tema nga mpole kigambo tuvudde wala owayiriza swingi siba so mukunja omuntu yandiyagadde okumanya katulinde gwe banayokya ekirowoozo ky'okukola konsati eno
Kivaawa lwaki ogikola? Ekirowoozo kyavudde w'abantu babiri. Waliwo omukyala bamuyita Esther, School of Beauty, Esther skin therapist, yali awo Kampala ku Mabirizi, yampita nga twakata oluyimba ennaku zaalinga 3 ne lumugwako ku page awo ku TikTok. Nga mugonja omwana ono olowooza ku nsonga y'omukolera concert, akayimba kano kayinza oba kagenda kukola. Kirowoozeeko oba omwaka ogujja oba emyaka 2 mu maaso. Nenkomawo nengamba nja kirowoozaako, then nali ndi awo Saya Keys nankubira. Saya Keys Munnayuganda naye ali mu Amerika eyo, naga mukonja oluyimba lukole. Ngenda kola buli ekisoboka King Shiba akoleyo concert esoose mu bulamu bwe. So awo we twatandikira ekirowoozo we kyajjira mpaka n'essaawa eno we tutuuse. Twalonda ekifo Theatre La Bonita ennaku z'omwezi 16 ogw'omunaana, lunaku lugenda beera Lwakutaano. Tiketi zaafulumye, jampa zaafulumye, t-shirt zaafulumye mu colors ez'enjawulo, omuntu asobola okuwagirako mu ngeri ey'enjawulo. King Shiba, twogere ku press conference eno ebaddewo mu Shiba, kamera zino ozirabye ezibadde wano? Abantu abo bonna bazze ku lulo. Ekitiibwa kya Mukama. Nza ate naawe oli wa kamera okyaliwo. Lwakuba kino kimanyikiddwa egwe Hanizi. Ne Shiba mbulira amazima nga mukwano gwo. Hanizi ku balongo taliiko. Bannange naye nkubuulira kiraka ku ssomero walina eddala. Mbulira nga mukwano gwo gwe nambako kale akaama. Hanizi taliiko. Ampayiriza no namukamira. Ayagala no kati kumanya kituufu. Hanizi nga yansanga wa. Ojjukira lwali eri mu kisenge. Bwakushootinga ka video. Obirabidde amangu nembi. Tonsuula mu kiswa kubuulira eyo. Oba yali soda. Hanizi kiswa mpuku. Nedda. Nze kennyini okwekweka. Ate soda taliiko. Soda taliiko. Ate kopolo icon. Kopolo? Kopolo libadde aluli jase byayogera nti mukyala ne soda libadde aluli nti mukyala. Kale mbulira akasembayo Tayira talina kye yali akoze. Bano kyokka bannaayo wensikoye. Ali mujigaba? Ali mu kubuuliriza. Wensikoye. Okamunda nnyo. Ne Shiba professor obugambo bwo bujjanga wa. Nze nninako omusajja eyambubiranga ng'akuba abantu omusaayi ne gujja. Ebyaddala? Iye. Naye kati ono naye wensikoye. Yali ffenna. Genda olaba abantu abamalawo. Omusajja akasaba kugira bwe. Njala kutunula butunuzi nakwogerako ng'agamba nedda. Malenga basinazira. Ki? Abali bamanyi kuzina engalo. Basobola okitegeera. Kino ki? Katonda w'amaanyi. Katonda w'amaanyi kyola teziriiko njala, zino enjala empaatiike, tekuliiko bimeekaapu, kuba kakati Donasi nga yatadde wano obugalo bwe. Obono yabinywa. Nkunja abaana bo wabatuumya amannya. Ye yaddawo oyo munnamwe. Ngamba ggwe. Akyaddamu okwerijja. Abaana batuuma amannya. Akaduuka nawulira kasoda. Kati tomuzuukusa tomutuzuukusizaako leka emirambo egyebase. Shiba abadde n'ekibuuzo. Abaana gwabuuza sigwe interview. Abaana tannabatuuma amannya. Yegwe interview. Bakugamba amannya tonnagatuma amannya. Kati gwe interview gwani. Ffe twebuuza kati genda tugira twebuuze oba bitulekedde. Vaawo. Vaawo anti. Kati vaawo kati ono yambuuza nze nnyanukula wamma ffe twebuuze. Wamma twebuuze byaffe. Nsoga muntu muwombeefu nnyo tanywa ddala. Abaana yabatuuma amannya. Tabatuumanga mannya. Kikulu mwagala nnyo simaasima okusokoola. Naye Tayira Nansana gy'alemedde.
nina ulina King Shiba kimanyi abakulu bano bonna bawasizza. Wamaze ndi mwana muto sikyo? Ono yawasa Kadamba. Mweru. Nawe wawasa Queen Maso. Era ndekanze omukazi omweru nengamba omukazi ava mu nju. Sinonyereza nnyo. Abadde tava mu nju la. Ate banakiwulirako omukazi wo. Abadde tava mu nju abadde ava mu. Si kibi tolemerako. Naye abaana bato mama. Kamama, olaba Shiba. Njagala. Ate ng'omuntu yenna ali eyo ng'olina lisiti yaffe oba nga waliyo tuguzeeko poloti nga tolinamu akasente kabuze akagenda mu konsati ya King Shiba, bwe nkubira bukubizi kifaananyi mpeereze nze ngenda kugulya tiketi nga teziri ku zino. Ate nga tugenda kuddamu tugule tiketi endala wakuba ffe tetwagala kusuubiza, twagala olukole ekintu olukyogerako nga tukikolerawo. Basaba ne banyaba akadde kano olukwaga aguze tiketi ya 20 cash. Amashiba tera karuru. Aiko lijo kwa mzinda. Ali kubala kas. Ago kwa ramusalo. Leka sori. Ba ataka sori nankazi ke. Oyo tomutombwa sente. Tomukwasa sente. Akola shani nkwetagako. Yandekako mu njunge enkuba etonya. Nawulira nga ggula wa Kanyolo ne ngamba oba agenda kufuuyisa. Omukulu n'aleka enzigi ng'aziggudde. Nagenda ng'enkuba etonya ye n'amalayo. Nagenda okuzuukuka ku makya ng'enju yeggudde. Era ababbi mwebale nnyo ku lunaku olwo obutannambulako. Kubanga buli kimu kwomwani tutekera. Nagenda okuddamu olaba King Shiba nga mulaba ku TikTok ku internet nga yagasse dda. Naye nga yandeka mu nju n'atambula n'agenda. So akadde kano njagala okubategeeza amawulire ag'essanyu nti byonna ebibadde bitawaanya King Shiba, eddwaliro lye Butabika gye twamutwala yaweebwa obujjanjabi obulungi, era King Shiba kawala kalungi yateeredde okuva mu bwongo n'omubiri gwonna, takyalina mbeera etawaanya, ekyo tukiwengaleza. Ndangumba akura mu Runyankole. Abantu banje bona bambara isinjiro obushenyi ibanda ntunga mumwena n'abakura n'abaramusyaniye nangu mumberereho aronki amaranje King Shiba enaku z'omwezi 16 okwa8 abandi mu ntera omubiri mwebale kukunda akuba mbashikire nakeshongoro omu Runyankole King Shiba tira keshongoro kana kamugisha twika twakahindura omojo wanje yika yakatwara mu Runyankole buli Munyankole wena harakina bambara isinjiro ibanda shaka hona mitoma ruinda bushenye bakuzara mami n'abakura n'abaramusya ntera w'omubiri mwakira mwana wanyu King Shiba tudabuluzungu. Ate ng'omuntu yenna ali eyo ng'olina lisiti yaffe oba nga waliyo tuguzeeko poloti nga tolinamu akasente kabuze akagenda mu konsati ya King Shiba, bwe nkubira bukubizi kifaananyi mpeereze nze ngenda kugulya tiketi nga teziri ku zino. Ate nga tugenda kuddamu tugule tiketi endala wakuba ffe tetwagala kusuubiza, twagala olukole ekintu olukyogerako nga tukikolerawo. Basaba ne banyaba akadde kano olukwaga aguze tiketi ya 20 cash. Amashiba tera karuru. Aiko lijo kwa mzinda. Ali kubala kas. Ago kwa ramusalo. Leka sori.
ate kasoli nange azike oyo tombwa ssente Tomukwasa ssente. ankola shani nkwetagako ali batakwasa enkuli toyiza gizina Oli waka. oli wakadongo kamu Nababanda. Soko yogere ku ndabika ya King Shiba ennaku zino ebyete. banange King Shiba bamukozeeko beebale kulira ki Leka mazo ga. akameza Noja ne pitching a sport nga ya bei. Hey! Ayagala kulagako. Enjagule screen. ng'olya Kera wale wasajja ngenda bakutira ambasobola obasobola. Bonna. Anko yimirira ndabo waganya. Yimirirako. Onya mubuzemu kamwamwa. Mubuzemu. Kamwogere. Anko kati awo yimiridde. mwongere kali mutamuze sawa Akubulako. kimala wamma Munnamawulire wa Montivi agamba. anyumirwa bunyumirwa Nze Kyagulanyi yagaba vize zigenda mu ggulu. ensozi buuka tekuli byoya Tekuli ki? kyoya Byoya byoya. ebyoya ensozi buuka tekuli byoya Nti byoya gwali ogezibuka Ebyo- kyoya. si ekimu Enswa zibuuka tekuli kyoya. Eno kulya buli teri kutegana kusaba jangu eno. nakola bwenti Omukwano gulete no. Mimi nawe Kigambye bannaye. ndane. Ana. kati Shiba okujono bomutunulira olabaki soka mutunulira naba enseenene zennyini nga nsiike ziri wali ez'Masaka ez'Masaka Bannange. wali oyimbyeko ku concert yonna ng'olwali nafunye gwe neesibako naawe nogwe weetungako ebyalavu byenkwesibako tikinsunyi ku bbali mpositi ng'omuntu katubesibeko kwagala n'omuntu kirabo oba olinze mmale kweyambula ziwakaba ntuma ggwe n'empewo zaagala ggwe mutima edda mutima gwanteekamu ki ngambulira ebinsokola wano kati kankutimbe Yengoli. nedda nina okubeera obulala nsonga omuntu ombujjukidde walinga okoona dda nga nnyimba ng'okoona ddaasi yakonanga ddaasi oba yazinanga buzi nkugambye ng'azina amazina ge gali yegamba walinza abantu sooka obanyonyole omuntu ayagala okugula tiketi Aza kunkubirako kuganja ni ame tiketi siweziri t-shirt weziri jampa weziri tufunako namba y'essimu okutufuna kuya okwogera ne King Shiba direct. Shiba namba yagikutte mu mutwe. nandikutte nayesimu yagikutte nayeki saagikutte Tonagikwata? Nange sinagikwata gimpanjukire ngenda gikwata maama twakagisazisa. omutimbagano kwezi So enamba osobola okufuna ey'amukonje eri 0755 32 65 55. 55 emiryango ginaggulawo nga ssaawa Kumakya. Kumakya kubanga jjukira theatre Labonita eggalawo ssaawa 6 ogw'ekiro. So tugatandika ng'obudde bukyali tukuba endirimbo yaffe mpaka kuwulira buli. Shiba bayimbi ki bw'oyagala bajje bakuyimbireko abayimbi njagala obasabire na wano bagambe nti nga bayimbi bonna bomanyi basabire wano Ravito omutujju Yabba oluyimba King lwaffe Saha yabba oluyimba mpozi paka kuwulira bubi. eh Kyabba oluyimba lwange. nabukunja wala nabubi nakati okyamukula akyajukira Nandi musonye naye obulenzi bwe bwagamba bwali wagala tusaanyaawo. wama yogera abayimbi njagala Juliana
yo yakyayimba. Tunula mu kamera. Njagala Shiba Spice ne gundi. Nani? Ne gundi ono David Lutalo. Mathias Walukaga. Mick Wine naluli twamulubuuzaako. Abalala sibamanyi bulungi manyi. Bw'oyagala babeewo bajja bakuyimbireko. Mukunja omuntu bw'akugamba nti eno concert yiyo indirectly omuddamu ki? Ndi yange. Njagamanya mukubye obutamizizi. Oba badde nayo ansi endala. Tewali gyenywedde. Siri mu giraazi. Jase gweseba senasuze ku live ya Kabaata. Tuvuddeko saawa emu ey'okumakya. Yeetaaga okwebaka. Tuvuddeko saawa emu. Ate weebaka baaganye abeebaka. Teri kwebaka. Teri kwebaka. Sinneebakako naluli era tetwebaka. Kati so naye ngenda kwebaka leero ekiro ngenda kwebaka. Njagala tumalirize naye nga King Shiba sooka oyita abantu njagala obakoowoole bajje bakuwagire. Mwe namba koowoola yenze King Shiba. Omulungi wammwe omwagalwa wammwe Bakumba Dorothea. King Shiba ngenda bayimbiramu oluyimba ze nnyina ebbuba kyannemya laavu bbuba gwenjagala mbuba tebanga tikasikulwa gasoba kweyinsira Valentine siri kuleka mu karantini you're so handsome you're genuine osaanako n'amakumi obwawe bukwefasa mantama kugwe kale ebikundi ebifunya sijja kusirika bali bo batwale bakozese bamala basu sijja powa sigenda powa kalive bbuba. Ato ezo ojja bayimbira ennyimba zonna bayite balina oluyimba lwaibwe baagala ennyo olwasooka baluyita Bayibuli. Jangu tusome baluwa yiiro evudde mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo era esikulebula Katonda waffe ayagala tusome obubiko buno tudduki tuleme okuzikirira yangu wanyabo Bayibuli gy'olina zembuuzo ogisoma obanga ogitirika mitwetweyo ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona kufa naye okuba oluyimba balwagala nnyo. Okimanyi oluyimba twala eri olimba alimba ng'olira olunyimbira eri munda kyokka bambi simanyi kiri ku mutima gw'olabika nga nkuyimbira bulungi. Gw'owulira otya? Nze mpulira nga gwe nnyimbira waaba waali ambisi gwenki gwonna guba gukkirira enkuba ebeera y'omu. Tunula naawe gye nvudde nga tonnayomba. Nakuze mwezi 16 Theatre La Bonita twigweko mwana. Twalo 3 ne tebo yakakadde. Kale for reservations oba naawe ayagala okuba okuyingira mu twalo. Twalo.